Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Abali ba Dream TV, BTV, awamu n'abatuuliza Impact Radio. Tusanyuse nate okubalaba. Amanya n'eddoboozi yenze Nakuya Aidah Mpalanyi. Omwanjazi wa programu y'Enguzi, Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Olwaleero waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Manyi nti mukiwulidde kera naffe twagala tukyogereko, twagala kigende nga tetukyogeddeeko. Y'ensonga eya miliyoni 10 eziweebwa ba members ba Palament, abamu ze bakkiriza, abamu ze batannakkiriza. Abataazikkiriza bavuddeyo ne beewandiika ne ku lukalala ng'ate beekasuka wala nnyo nga bagamba ffe ekyo ekyakolebwa tetukikkirizaamu, ng'eyakulembedde era omukono ogwabadde ku nnamba emu ku lupapula ogwo lwabadde lwa Leader of Opposition, Right Honourable Joel Ssenyonyi. Manyi nti abamu bawulira nti ekikola kya buzira kubanga enguzi mu ggwanga batandise ogikwatako ndowooza nga bagamba nti kubeebaza olw'okuyisa coffee bill, ate nga bala bagamba nti ate n'okubasikiriza okukwata bayise UPDF Act egenda okukomawo mu Palament kubanga Speaker yagiyise already. So Munnayuganda kino kikulekawa? Gwe yeteekateeka okulonda mu 2026 kino kikulekawa? Yabange ssente zino ba member Palament bazikwate bazireete babaweeko oba bazizire bazigaane, oba abange abazifunya batannateeka mukono ku kiwandiiko eyewammwe baatuuseeyo mu program sirinzeka ndimu ne mukulu enguzi Yeliisa Nkuuli. Abagirwanyisa be batono, abagirya be bangi. Eggwanga ligenda kutambula litya nga tuli bwe tutyo? Enguzi kyeki? Kwe kukkiriza okusasulwa ku kintu ky'otakoleredde oba okukugulirira, okusasula okukugulirira. Okuwabya. Kati gwe emmotoka bwe beekutwala Masaka neekwata ekkubo eddala, totegeera nti owaba? Ntegeera. Lwaki togivaamu? Mba nnyina essuubi nti osanga bwe nnaatuuka tennadda. Ogenda bakutwala, olina gy'olaga, ogenda Masaka. Yes, ngenda Masaka. Ne bakwasa olw'ejjinja. Gwe n'oga nti bw'onootuuka ejjinja ojja kudda ogende Masaka. Mukulu nze ebiseera ebisinga nze nga nze omuntu bwe ndaba ngampa bandeekaana nveemu. Oba nyiwe mba nga nsobola okuyimiriza ngamba ntwala gundi buuza, tuli ku luguudo lutuufu. Yes. Tolubuuza na kubuuza, ogamba bugambi abange ndi nze eno sigendaga, yimirira nvaamu. Exactly. Now, enguzi gwe gyoyita enguzi nga bw'oyogedde ebyo bya Parliament miliyoni 10. Abantu abo aba Parliament batera ne bagamba nti bagenze kwebuuza ku baki? Ku bantu ba. Waliwo lwe babawa ssente embu. Bazibawa buli quarterly ba member Parliament. Actually ku mwezi ku salary y'aba members ba Parliament babawa ku constituency fund. Constituency fund yeyo kikyekola eyina okujja mu balonzi ebeebuuzeeko abalonzi bawe member Parliament waabwe information oba ebibakwatako abireete mu Parliament oba abifuuke ekiteeso oba abage ekiwandiiko akyanjule mu maaso ga Speaker. Lwaki kati ba members of Parliament tebasooka kwebuuza ku constituencies zaabwe nti ssente tuzitwale zino ze batuwadde oba nedda? Bampadde miliyoni 10 ngenda mu constituency yange nti abange bampadde miliyoni 10 okunneebaza nzitwale oba nedda? Awo omusanga ate nze era ngenda oguzza ku balonzi. Abalonzi tebafaayo ku ekyo nti bano abasajja bandibadde basooka beebuuzaako oba batwale ssente ezo oba nedda. Bo bazitwala butwazi. Eyo nsobi. Naye mu njogera y'ennaku zino mukulu ssente yakutte wansi ne waggulu abantu nga baagala ssente. Eri agamba nti azireete ffe tuzirye naye ne waazireeta tebazirabako. Tetulina kwagala ssente. Tulina zeetaaga. Era bazeetaaga. Okay. Bw'obanga weetaaga ssente
ojja zikolerera bw'obanga ozaagala bwagazi tojja zikolerera ate nga n'oli tazikoleredde ani member wa Palament oli azikutte omufaako ki kubanga bamuwa omusaala gwe ogwo gw'omanyi agezaako okugukolerera atuula mu nkiiko bali abasajja abali mu Palament bateekwa okugenda beebuuze constituencies zaabwe oba ssente bazitwala oba nedda simple period bwe batakikola then babajjeyo mukulu azikutte azireese teyakwebuuzaako naye azireese n'agamba tugabaneko okkiriza oba tokkiriza sikkiriza wazifuna otya wazifuna lwaki mukulu olowooza eggwanga lino Uganda kikyalimu ebibuuzo ebifaanako bwe bityo yes mwetuli ababirina ate nze nkijjewa nkijje Bulaaya mwetulifu abalina ebibuuzo nze ngamba nti okyogeredde wano naye nga oli we yazze n'ekisawo kye ekyaki kya ssente nti ki nti mukulu munnange nti nkole tubadde tuteesa kubanga bw'ajja nakyo omanyi ekisawo kya source of ssente funding. ng'agenda kuŋŋamba nti mukulu tukolere ku Lake Victoria osensitizinga abantu through music dance and drama ezo ziba nyangu oba ozikolerera ekisawo nkitwala naye nsooka kubuuza ompa zaaki nkuwa kulyako siina zendya omwana olunaku zino bagamba kwekubako nfuufu ebyo byammwe kubanga mukulu ssente zino lwaki abalonzi baba zibuwalirwa okwebuuza wa gye zivudde kubanga noono eyazibawadde yakugamba nze zino we nazijje tebabuuzaawo nazise classified budget ate budget eno Parliament finished kiba kisobu era gwe okuzitwala naawe obanga ye era obanga yazikuwadde era obanga oyo eyawadde oyo yazikuwadde mwenna mufaanana gundi muleme tulemesa olw'abantu ababi abatono abali mu nsi mu Parliament erimu abantu bameka erimu ba members ba Parliament binamu actually bagenda kuweranga bitano bawere bitano bawere lukaaga naye kubonna benkana wa olukaaga kyenkana ki ku miliyoni 45 zetuli okay obageraganyiriza ku bantu abali mu ggwanga Uganda tobageraganyiriza bantu lukaaga bokka bali mu Parliament babi miliyoni 45 eziri ebweru mukulu obulungi mu ggwanga lino aliwa mwetuli ne kati mu abantu abalungi ate muvaayo kwesimbawo mu bifo ebyenjawulo okulaba nga muleeta ebintu ebirungi oba nga mugamba omuntu oli omugabi waazo nti munnange amazima amatuufu gali nti wembanga nzikoleredde tompa oba ngulina nzikozesa eki abalungi tebeesimbawo wano Professor Apollos Band bamuleeta buleesi mu gavumenti ye yagaana okunoonya akalulu teyaliiwo Professor Apollos Bambi mugenzi kati naye ffena tumujjukira naye abantu ng'abo gye bali bangi tajja kujja kunoonya kalulu kubanga amanyi bw'anaanoonya akalulu bajja mwonoona abantu bajja mwesimulizaako ekitoosi nina member of Parliament omu yaŋŋamba ye toyogera naye ng'ava okunoonya akalulu kuba aba anywedde ku buli kintu mwenge njaga kwete buli kintu sigala kubanga abalonzi bamugamba nti mukama waffe anti oyagala kalulu sooka okwateko wano nywako kati oli akuwa akalulu naye akemera owulidde kakati Professor Nsibambi omugenzi ebyo nga tasobola bikola ki bigumiikiriza era abantu abasobola okugumiikiriza ebintu ebyo okunywa kwete w'abalonzi sigala enjaga ebyo byonna bebammwe mukulu anti ababyobufuzi nedda mukulu naffe mulimu ab'enjawulo bebaani nze nja kuwa ekyokulabirako ekyange nze nkuwadde Nsibambi yali mu byabufuzi nze kati kankuwenzi ekyokulabirako ekyange bamanyi nti nakanoonya akalulu emirundi egisukka mu 3 ogwasooka nakanoonya nga ndi muwala muto nga nina emyaka 19 newe nanoonyeza akalulu ako ekisooka ensawo yange eyo yatambuliranga mu Bayibuli ekyokubiri nga buli muvubuka ajja ewange nga ŋŋamba honorable twagalayo honorable tugulireyo honorable gaayaako ŋŋamba gamba nze sigula mwenge ate sigaya mayirungi owulira kati bwe bakugulirira naye mwebyo sokolinde wali ofunye eki nga
lwaki bali bakuyita honorable ku myaka 19 nga tonayingira na parliament nali sinaba nali flag bearer already w'ekibiina anti lwaki bakuyita honorable nga tonnaba kufuuka honorable anti already gye bali nali nga ndi kulembeze waabwe eyo yenguzi oli mutuufu yeyo yenguzi yennyini batandise okuyita honorable tonnaba kufuuka olidde ekintu ekyo si kituufu oli mutuufu olina kubanga omaze kufuuka ne balyoka bakikuyita siyinza kuyita Mrs. Ani Mrs. Mpalanyi tonnaba kufumbirwa ani mwami Mpalanyi yes kati nze netandika okuga nti Mrs. Mpalanyi naawe neoga nti nze Mrs. Mpalanyi ne Mrs. kijja ng'omaze kukola ki mukulu fa bali wano omuntu abeereyo n'agezaamu nti agenda kwesimbawo n'atandika okweyitirawo honorable era n'ebipaana n'akubisa n'empapula ze n'akyusa nti kati honorable buli kimu honorable eyo yenguzi ye corruption ne mukulu mu mbeera eyo nze abavubuka gye nakolamu nabo kubanga nali kansila waabwe emyaka 5 saabagulira mwenge saalya ku mayirungi bo bagugulira ate nabo tebagungulira bagukugulira nga guli psychological nga bakuyita honorable nga tonna bakufuuka honorable ogwo nagwo mwenge bagugula nga tonna banakufuuka gwe bakugulira omwenge psychologically yeah notamiira naawe psychologically therefore era bakuteeka accountable nti ffe twakuteekayo olina obaddiza kitegeera awo corruption enguzi ne bitandika okukola ki okuwabya abantu ogenda okulaba nga vicious circle yonna ewabye ekyayova mukulu omuntu atuwuliriza ng'oteekateeka okwesimbawo by the way kino mbadde nkigamba nga abantu eyo nga balowooza nze nina amalala nga bakusanga ne bagamba honorable nga todda ne mugamba oyagala kunziba lwaki ompita honorable wabbeezange naaza abaana bange it's not because we are proud naye kubanga tuba tugezaako okubeera mu kifo kyaffe ekituufu nti ŋŋenda kwesimbawo bwesimbi gwe kikumpisa honorable kyekiki kale oluusi nkikiriza kubanga nali mbaddeko naye mu kino ekisanja kye tugenda mu siri era wemba nga nze mba ŋŋenda kifuuka bufuusi lindako nkifuuke olyoka okimpite n'abagenda okwesimbawo bonna temukyeyita nga temunnakifuuka kubanga kibawa amalala agatali matuufu meaning tojja kutuuka woyagala tuuka kubanga olaba watuukawo dda okwesimbawo kintu nakyo kisobo kuvuganya oyinza otya okwesimbawo ekigambo ekyo kitegeeza nti omuntu individual gwe weekola ki gwe yeereese right tekiringa kiri ekigamba nti njagala kwetikka njagala muntume ndi mu servant wamu njagala kuntuma muntuma ki okwesimbawo oba osimbyewo ebikukwatako gwe wekka oba osimbyewo gwe nti nze Alex mukulu wano mu Uganda bwekityo bwekitandika lindako tonsiba ku kintu kya Uganda nga kisobu nze ndi ku humanity ndi ku kabuntu siri ku kino mbo mu Uganda kino kituufu oba kisobu kubanga wano abantu nze ndaba basooka kwesimbawo ne bayitamu abasobodde ne badda eri abantu babatume bisobu ate bwe bibe bisobu mu Uganda tekitegeeza nti tubikole olw'okuba bisobu nze siyinza kukola kintu kisobu olw'okubanga abantu bonna bakikola ekitegeeza nkyuse ku lulimi lwe mbadde nkozesa abantu mbagambe nzize mu ntume oba mbalinde bampite bantume no gw'obagamba nti bannayinza njagala kwetikka njagala mulimu mumpe omulimu muntume nti mulimu ki muntume mu parliament yes muntume ebirowoozo byammwe byonna mbikole ntya byonna nja bituusa so si nti neesimbyewo nze Alex Mukulu kiki kyogenda okukola I think muntume is more polite also yes muntume muntume lulimi lwa muntu servant omutume abatume ba members of parliament batume bandibadde batume bonna bandibadde batume naye nga si batume nga mu kyaki mwe bakozesa ennyo nti akigambo batume kubanga bamuyita buyisi naye nga ba members of parliament bantu bandibadde batume butume
nga tubatumye nti genda mukole kino nakino nakiri politics ne bagenda ne bakomawo ne batuwa ebyobufuzi ne accountable ebyobufuzi ebitaliimu kabuntu tebikola ntegeeza ki politics ataliimu humanity ataliimu human being takola attabusi ataliimu kabuntu ataliimu kulowolereza ku kiki kinaaba singa ku bantu owulidde abantu banakitwala batya abantu kinaabakola batya politics waffe taliimu kabuntu naye abantu abamu abakulembeze balinamu ak'obuntu ngaani mwogere muŋŋambe ebyo bye mubuzaabuza abantu muŋŋambe mpa ekizampo ye nti gundi era tumusongeko olunwe tugambe nti wamma ani nze njagala ekizampo zinagamba nti obukulembeze bw'eggwanga lino omukulembeze ateekwa kuba ekizampo eri abantu naawe bw'ataba abaki wataba kyakulabirako abeera kyakusekererwa kakati njagala abantu obagambe ngaabo nti gundi ye mulungi n'obwo erinnya lye abantu nabo ne bategeera nti wamma oyo mulungi ekizampo nabo ne bagirwa kubanga abantu abasinga ate tebamanyi bantu balungi mu politics bonna babatwalira wamu abenaare mbalozi abenaare balungi ab'opposition balozi ab'opposition balungi anti abantu ne understanding yaffe bagyonoona bani abalonzi understanding yo bagyonoona understanding yo wano ne ngamba nti omukulembeze ono mulungi ojagama kugwa abasi mulungi understanding yo bagyonoona go toyinza girongoosa who is responsible for you yourself understanding yo bagyonoonye n'omusajja wayinza okwonoona understanding n'abaana bo bayinza okwonoona understanding but what do you lament n'okaaba bukabi nti abaana banyonoona understanding yange oba omwami wange yanyonoona understanding yange it is up to you to liberate yourself with the God you believe in simple toyinza kuŋŋamba mbu abantu bayonoona endowooza yaffe baani gwe endowooza yeryawo kwonoonebwa buli kaseera mukulu kino ekintu lwakubanga kale tukisibye nnyo ku bamembers ba Palament naye enguzi eri olova wangi mu bitongole bya gavumenti yonna nguzi so what abamu bwogenda ku internal affairs webagabira passport mukulu omuntu wayingira ne bamubuuza ebibuuzo internal affairs ye Uganda ekunakuwaza era mu nsi ezimu ezakola bannayuganda gye bagenda si be bannayuganda balina okubeerayo abaddugavu abannayuganda tuli babbi nedda anti kati ekikizibu ekiriwo lwaki ogamba bannayuganda anti wuliriza ye context gyoyogereramu kubanga tulina abanigeria naye nga balina passport za Uganda nga bali mu UK nga bebakola obubbi era nga bamulaba bagamba nti ono munayuganda naye nga amazima gennyini mu Nigeria kati wano abanigeria batubba wano abanigeria babawadde parliament milioni 10 of course sibe bagiwadde naye ekyo kyonna twogerere context ya Uganda wano anti kati ekyo ndeese ekitongole kulagako ekitongole ekimu ekya internal affairs nti kiwa abantu abatalina bannayuganda passport za Uganda kati mu Minister of Foreign Affairs waliyo baani bannayigeriya oba bannayuganda waliyo bannayuganda bas beba ababbi benjogerako mubadde ki Minister of Foreign Affairs mulimu bannayigeriya no bannayuganda be babawa passport za Uganda right bwebo obubbi bwa bannayuganda tuli babbi tuli bajama tuli benzi tetwagalana tebaagaliza byonna tuli bajama tuli benzi sanga omuntu afuka ku kkubo ebisaaniko ku kkubo ebyo byonna gavumenti yebireeta ebintu ebimu kale tubisa no nze nkugamba emize gyaffe gyennyini gye tulina okwenenya yes oli mutuufu nnyo gyemize njikkiriza bannayuganda tuziina weebale nnyo therefore tuleme nnyo okulowooza nti abantu ababi abo abatono waliwo ekintu ekibuzaabuza oluusi ngaki nti emize egimu giri supported by government yes kyekiri kyewayogedde nti ekintu ky'okweggalira ne Uganda erabika ekyetaaga naye eggalira etya omubbi singa abba Ssente
n'adduka nga mumugoba n'azikanyuga mulekerawo omugoba kiba kyekyo kati olaba obusiru obwo kati obadde omugobera ki obadde ogoba bubbi oba mubbi mukulu lindako obadde ogoba bubbi oba mubbi badde nkoba mubbi kati ate asudde ssente gwe n'olekerawo mukola ki nga ssente zange ati nakyo kiraba nakyo wuliriza kati gwe n'olekerawo mugoba ng'olonda ki ssente zange yes Uganda bwetyo bweri kyogamba nti emize egimu gituletebwa ki gavumenti ekyo kyekola bwebbanga esuulayo katono 10 nga gwolonda ng'oli omuleka gwogoba omubbi ng'omuleka oli mutuufu nnyo kubanga mukulu bw'oyogedde ekyo ne kinzizaayo wali emabega nti classified budget president kwagamba kwajja ssente z'aba members parliament yegiyisa classified budget weba mu billions bwe zityo n'atolako biliyoni 2 n'aziddiza bamemba parliament tezimusala anti kati bo nga babako ezo kubanga bo babako ezo nga balekerawo ogoba omubbi era ne batandika defendinga classified budget naye oli omubbi yagenze nazo addusa agenda naye mwe mulekeddaawo omugoba ate ne mumwogera n'endala ab'ebyobufuzi bonna bwe batyo bwe batyo bwe bali wano mu Uganda ne mu Afirika obuzibu oyogera nange nti ki ate nga nange nali nkibaddemu ne mmanya nti nze embala yange teri bwetyo anti tojja kuyitamu naye kakoshyasi yange tebajja kulonda kuba toli nabo olina okuba joyininga nza buli eŋŋamba nti be the little honestly and kati salawo obuguma oba tobuguma ogenda mu parliament ng'ogoberera bayibuli oba ogenda kugoberera constitution oli kuki ogenda kutwala yes kyakitekirizibwa mu byabwabufuzi etya ate kiki etya wuliriza bannaddiini bonna kati batandise okukyamuka ng'abantu babeefuukidde naye gavumenti okuva edda nedda egamba nti ab'eddiini muve mu byaki gavumenti ekyogera naye katonda si yakyogera kubanga ne bannaddiini bantu nti oyagala kuŋŋamba nti gavumenti esalewo eyise etteeka nti bannaddiini mwenna muve mu byobufuzi weekyogera ekyo bwe kityo constitution yegamba ki ku by'eddiini n'ebyobufuzi egamba ki ku bafuzi b'ennono muve mu byobufuzi lwaki balonda bani kubanga nze awo wentandikira wema nga ndi munaddiini ng'oŋŋambye seetaba mu byobufuzi newange mu kanisa oba yaba katuliki oba ya protestants oba yabani ne mu muzikiti naffe otuuka tayimi y'okulonda tuba tugamba ffenna bannaddiini constitution tetukkiriza kwetaba mu byabufuzi so okulonda nze nga nze sijja nakulonda tulabe okulonda tekitegeeza kwetabamu no ate nga kyekyo ekisinga ekinusi sookolinde bantu bangi nnyo abatali mu byabufuzi abalonda ekyo kyekinusi buli mulonzi oli mu byabufuzi era oba ozze kukola kusalawo omanyi tulina okumanya ebigambo bino kye bitegeeza olidde nyinza okulonda nga siri mu byabufuzi sironda byabufuzi nonda idea anti that same idea nze nsobola okuba nga nze ngiina okay naye nonda reason sikulonda olw'okuba ndi mu byabufuzi and still that reverend may have the best reason may have the best ideas may be the best person to contest for that bamugaana anti bw'obanga omuganye meaning ye mwennyini nnyini alina okubreakinga that barrier omufuzi w'ennono ayinza okwesimbawo kyo kibamu kyanjawulo lwaki nze nja kuwa omufuzi w'ennono owange gwensinga okwagala simwagaliza nakuvaayo agambe nti agenda kwesimbawo kubanga ekitiibwa kye kyalina kikirako archbishop ayinza okwesimbawo
ne archbishop nakyo kiri understandable Lwaki? kubanga already ali mu position of leadership wasobola oku-airingira all his views ne zituuka we zirina okutuuka ku bantu. It is that position of leadership which determines why you vote. Do you vote because you are in politics? Or do you vote because there is somebody who has an idea which you want to happen? Mukulu okutteeko ensonga n'endeetera ekintu. Bannaddiini n'abakulembeze b'ennono oba tebakkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi kibajjako their right okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga? Yes and no. Kubanga abamu baba intimidated. No, leave alone the fact of being intimidated. No, abantu abo abamu baba intimidated. N'atayogera. Now, is it the government's fault? Is it the constitutional fault? Yes. How? Kubanga go mu intimidating. No. Omu intimidating omugambye tebyetabaamu. So tamanyi omulala bakawad. Nagamba bwe nabeera abamu bajja ku oba bwe banansiba. Ate omulala n'abeera brave. Ye n'ayogera. Nga doctor we yavaayo ku ky'omwanyi. Dr. Serada. Pastor Serada. Omulala n'aba brave n'akola ki? N'ayogera nga bwe yavaayo n'ayogera. Naye ate abalala era ne bamulumba. Banne. Nti ate lwaki wayogedde? Lwaki wakyogeddeko? Okitegeera. Ekintu ekisazeemu. Cause always yesinga effect amaanyi. Teri effect esinga cause maanyi. Ekyo kireetera ekintu okuba. Always kyekisinga amaanyi ekyo ekibaawo. Naye ekibaawo tekiyinza kusinga maanyi kikireetedde kubaawo kwakyo. Ani avuddeko omutawaana ogw'abantu okusirika oba okwogera kubanga zombi effects. Eyo ebeera dictatorial regime. Anti kyekyo awo oba onziza mukali America yayogera nti freedom of speech I give you but freedom after speech I don't guarantee. Omanyi ggwe engeri yo gy'oyogera nze mba nkulabanga omuntu atalina kyokkiririzaamu. Ate kitya nnyo sebo byenzikiririzaamu. Politically okkiririza mu ki? Nzikiriza mu United Uganda. Eyo utopia, eyo dream. Hey, tomanya dreams come true. Okay. One day, one time. Good. Tujja kwegalira tumale emyaka 2-5. Toyinza kungamba nti ekyo kyokkiririzaamu. Nakugamba n'okugamba olinze nzikiriza mu mazima n'obwenkanya. Kati bw'oba okkiririza mu unity ya Uganda. Uganda okola ki? Okwegatta. Ani yagamba nti teyeegasse? Teyeegasse. Ani yagamba? Abantu obukyayi balina bungi. Ebyo biveemu. Uganda as a nation yeegattadde. Boundaries zaffe zaatugatta. Kati oyagala unity ya kikula ki? Boundaries zaffe zaatusiba. Abalabi baffe aba Dream TV, BTV n'abatuuliza ku Impact FM no tujja kulabagana oluddako mweraba.